omwana mu kufuna accident teyafunye nnyo buzibu bw'amaanyi jasinga wonofuna akabenje naye nga sika amaanyi because yabadde afulumya emmotoka nemuluzingako ng'agiza reverse ffe twadde tukyalira munda baneiba wano kaduuka okamanyi be baamulabye buli kimu ekyabadde okuba bakedde kuggulawo kati mmotoka okugiza emabega ati ne alabika nemuluzingako nayagala afulume ayangu kuba yabadde teddukana nnyo nagala afuluma adduke emabega agizizika ekijinji kati mukwagala ogizizika ekijinji n'akiteekeo naye emmotoka waliwo ekyuma kyeyinene emabega eno patro nekimukoonako kko katini nekimukoonamu era yatugambye bwe batuyise baneiba yatugambye awuliramu ku bulumi okitegeera era we yawulidde mu bulumi twagenze n'ayogera ne mu ddwaliro ne tumutwanga ayogera bulungi tali bubi nnyo just ng'awulira pain nga womanyi nti omuntu waafunamu ekimukoona bwe kityo emmotoka yes nnene naye nga tulina okugenda okukebera tumanye nti tafunye buzibu bwa munda mwonna okitegeera era ne tumutwala ng'ali bulungi ayogera ne mu ddwaliro mwennyini ng'ayogera bulungi n'omusawo kuba yasabye nosaba akabaketi afukemukko ku musulu okitegeera omusawo n'akamuwa n'afuka omusawo n'amwekebejja n'agamba abaana buli kimu kiri bulungi oganisi n'azikebera zonna nga zibuli nekisasula n'ebbiiru ne bagisasula nga gundi addayo buzzi kunona ki mwana Juliyo okuddayo nona omwana ng'omwana yagukoze tegeza n'okutuuka essaawa zakakati tebannamubawa tebannaba bagambye mbu akyali mulago for postmortem naye ate Kibanda agambye ye tayagala mwana kumuzza nga musaleko yadde akulaga nti balina bye bamugjeemu because basobola okuba nga baabimugjeemu eno mu kusookera ddala eno ensambya because okimanyi bulungi ebyo ebintu by'omunda babitunda so kati engeri gye kirimu okuba nti kirimu ebibuuzo era n'okusinziira ku mbeera gye twasizza ku ddwaliro bwe baba balambulukufu omwana bamutulage ng'ayina ebintu bye byonna nga si musaleesale bimugjamu because already ffe kye tulina mu ndowooza tekiteeka okuba kyekyassa omwana olw'okusamwasamwa n'okuba nti si balambulukufu ku ddwaliro lya kati awo kye twakoze nga tudda tubisomeramu Kibanda awo ekiro ssaawa 2 yatugamba tugusibe tugendewo era ne tugusiba ne tugenda ffenna ab'ewaka ne tugumbawo ku ddwaliro nga twagala at least batuwe report ekwatagala ku mulwadde waffe kyekyamuse pozi notuwa ekibaluwa ekitukkiriza okufuna bode y'omugenzi kati we twagenzeeyo babadde bakyayagala ozoleya ebyaffango n'obimanyi ne tuyingira eddwaliro abasawo ne tubateeka ku nninga na kibuli ne bakola ekibaluwa ekyasoose kale ekibaluwa kye bakoze kyakufuna mulambo after postmortem nga bamaze okuwekebejja kati we bakituwadde ekyo nga Kibanda abagamba twagala ate ebbaluwa ennambulukufu eraga ku mugenzi ekituufu ekyamuse kuba mwamukebedde ne mukebera ekibumba kuba bwe bamutuusiza basikiribenge bamukebedde ekibumba nga kiramu omusawo ne bamukebera omutima nga mulamu bulungi ne bamukebera amawugwe nga malamu bulungi ensigo nga namu bulungi era omusawo n'abagamba omwana tayina buzibu ng'amaze omukebera ebyo nga tewalina musayi gulaga nti gwa clotinze munda nga balaga nti alina ready okusiibulwa so kali n'amugamba mwamukebedde nga buli kimu kiri bulungi kati twagala report ku kyekyamuse ekyo nga kyabagamba era olwamaliriza otuwa kiri ekipapula ng'alaba Kibanda abaana batandise ovaako n'atugamba ye kennyini tusooke tudde ebweru ye n'afuluma naffe ne tugobera ne tugumbawo ku ddwaliro nga teri motoka eyingira teri efuluma paka we yennyudde n'atugamba tugende ewaka tujja kudda ku makya era n'atugamba ssaawa 4:05 tugenda kuba tuddayo tubanje omuntu waffe tumanye empaayi wangi muganda mu kumutwala wano eno omwana ono ng'amaze ofuna accident gye yafunidde ewaka yabadde mulamu bulungi